إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndi wano ne muganda wange w'ekitiibwa Alhaji Haruna Saazi Mabira hafidhahullah waraahu. Busonga butonotono bwe njagadde twogereko, saba Allah buteekemu omukisa. Allahumma. Ensonga ziringa nnya naye kinaasinziira Allah bw'anaaba atusobozesezza zonna okuziteeka mu ddoboozi limu oba okubeerako ebbiri oba essatu endala tuziteeka mu ddoboozi eddala. Ensonga gye njagadde okwogerako olwaleero nsonga nkulu abange abakkiriza yonna gye muli, abasiraamu ba Uganda mwenna okutwaliza awamu. Buli agamba nti ndi musiraamu kimanye nti eddiini yammwe eno ey'ekitiibwa nammwe gye mulaba ne mugisukkulumya ku bukatuliki n'obukristaayo n'obulokole, era ne mmanya nti eddiini ya Allah eriko ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala, kiri mu common sense y'omusiraamu nti Allah tasobola giteekaawo nagalale nga teriiko balunzi. Tekisoboka. Kampuni ekola amataffaali ekajjansi oba ekola amabaati oba ekola seminti eyinza okubaamu abakozi 3,000, 2,100. Tesobola kubeerawo nga teriiko mulunzi. Tekisoboka. Afatadhunnun ayyuha almu'minun, mukisuubira abange mmwe abakkiriza nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okukwata eddiini eno ey'ekitiibwa gye yakoolerako abantu bonna okubeera nga gye babeeramu, n'abakubiriza kuyo kwe babeera bafiira, ejjana n'agiteeka ku ddiini eyo, okubeera nti Allah yakola eddiini n'agiteekaawo teriiko balunzi. Kalla wallahi, obwongo obusinga okubeera obutono nga bwamukkiriza bukigaana. Bwe bubeera bukigaana, abalunzi be baliwa? Ow'ekitiibwa Allah eddiini eno yansi yonna, kitegeeza nti bil fitra salima, mu bulamu bw'omuntu n'obwongo bwe obulamu, abakiraba bulungi nti Allah alina okugiteerawo international figures, alina okugiteerawo abantu abali ku mutendera gw'ensi yonna nga balunda eddiini eyo ku mutendera gw'ensi yonna. Be baani? Be baulama. Baulama abo nga ne bw'olaba politicians b'ensi yonna, president wa Germany, president wa America, president wa Bufaransa, president wa European Union, secretary general wa UN, n'ebifaanaganako bwe bityo, babeerayo nga bebatambuza ensonga z'ensi mu bwenkanya oba mu bulyazaamaanya. Si bwe kiri? Babeerayo, balina okubaayo common sense nti ensi erina okubeeramu figures ennene bwe zityo okutambuza politics. Kati common sense nti ensi eteekeddwa okubaamu figures okutambuza eddiini. Naye nze wadde ndi munnansi, yaani ndi omu ku bantu abali mu nsi, era n'ebyobufuzi by'ensi binkwatako, n'ekigambo demokolasiya nyinza okubeera mu abo abakyogera. Nze mazinga siri omu ku abo, naye neetadde mu kifaananyi kya munnansi. Naam,
sigenda kutuukirira pulezidenti wa Bufalansa, sigenda kutuukirira pulezidenti wa Amerika, sigenda kutuukirira pulezidenti wa secretary general wa UN. Sikirinaako busobozi ne bwenjagala nnyo. Kati kitegeeza nti waliwo level endala ate abye batuukako netufunira ebifaayo. Ye ambasada president gwalonda n'amuteeka mu Amerika n'amuteeka e Bufalansa n'amuteeka ludda n'amuteeka ludda, siwe kiri? Kati oyo n'atusembereza ebifa waggulu eri n'abissaako wansi katono. Kati ambasada oyo era nze Mazingo wawali gayaaza nsigala simuyinaako nnyo access, siwe kiri? Kakati ate waliwo bannabyabufuzi abali awo abatusembereza ebyambasada oyo ne babiteeka ku ground, ensi n'etambula. Kitegeeza nti bawula bali abanene si tteeka nti Mustafa ne Sulaina naani nti bayina okubatuukirira era nti bateekeddwa okuwulira mu matu gaabwe ne bategeera bulungi bye boogedde. Oluusi n'olulimi lwabwe bayinza obutalutegeera, si bwe kiri? Nga bwe tuwulira simanya UN Charter, simanya European Union Charter, simanya biki tubiwulira. Kati baulama abo abategeera ensonga zaabwe be batalabatul ilm, be bamashayikhe b'eggwanga. Be bagamba nti Sheikh Ibn Baz yagamba, Sheikh Ibn Uthaymin yagamba, ensonga eno olukiiko lw'abaulama lwagiramulako bwe ruti. Ensonga eno bawula bagirako endabyo ez'enjawulo. Ani atuusaako ebyo? Abawalimu baffe be bajja ewaffe erusaze, ne bajja ewaffe ekannabulemu, ne bajja ebinnyobirya, yonna gye bagenze ne batubuulira ebifa waggulu mu bawulama. Kitegereka? Bawulama abo bagulumivu nnyo mu ddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekiyitiridde. Hum warathatul anbiyai, be basika b'abannabbi. Allah kyatubanja ku nnabbi we, kyatubanja ku bantu abo, illa okujjako ekintu kimu, itiqaadu nubuwa fihim, okuwulira nti bannabbi. Ekyo nedda, si bannabbi, bantu ba bulijjo. Naye okugulumiza ebitiibwa, okuuma ennimi zaffe kubo, okumanya nti abo bankize eri Allah subhanahu wa ta'ala olw'irimu gye beetisse, ekyo Allah akitubanja. Fahum yuballighuna an rasulillah wa yuballighuna anillah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nabbi yaleka akitugambye, si bitiibwa ebyeenaanikemu. Nabbi waffe gwe twagala ennyo, oli gwe bakuba mu katuuni tugenda mu nguudo, ye yaleka agambye nti al ulamau warathatu al anbiya, ba ulama basika babaki babannabbi. Tutambula ffenna haji? Kakati nga bw'olaba nti waliwo abanene mu saidi ya politics abali ku mutende gw'ensi yonna, ate tebasobola kubeera nga be bagenda okujja bafuge ensonga eziri loko mu ggwanga ly'e Rwanda, mu ggwanga ly'e Burundi, mu ggwanga ly'e Tanzania, e Madagascar. Nekyetaagisaawo ba local politicians okuviira ddala ku head of state president, okuserengeta ddala ku hierarchy nga bw'etambula okutuuka ku chairman wa LC1 n'olukiiko lwe, si bwe kiri? Be batambuza ebyeggwange, be babitegeera, bemanyi tribes eziri omwo, be bamanyi ani munene saidi eno, bemanyi bemanyi. It's a complex situation. Mbeera
eyeetaaga obumanyirivu obw'oku ground okusobola okubeera politician ogitambuza obulungi. K'ogikwasa politician asinga amagezi mu America agyonoona. Agikola atya? Agyonoona. Kakati abantu abo ku saidi y'eddiini gye bali. Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wa rahimallahu kulla man mada wa hafidha Allahu al-ahya'a. Ba ulama abo ekyo bakimanyi, kye bava bakubirira ne basala amagezi ba talabatul ilmi bava e Rwanda, bava e Tanzania, bava e Burundi, bava e Ruddawa liyatafaqahu fi ddin, basobole okukenkuka eddiini. waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, batiise abantu baabwe nga bazzeeyo. Era abo baulama bano bakimanyi bebeetoolulirako okuzikirira kw'abantu n'okuwona kwabwe mu bunafu bwabwe oba mu maanyi gaabwe. Kitegereka? Kakati nga bwe twasazeewo tusembeze ebintu nga tuyitamu bwongo bye bumanye ennyo, kituufu e Uganda tetulina ba ulama bali ku level eri ey'omutendera gw'ensi yonna. Ekyo kituufu, tekiriimu kakunkuna konna. Naye ow'ekitiibwa Allah mu bwenkanya bwe ne mu hikima ye, kad ja'ala Allahu likulli shay'in qadira, nga bwe yagamba mu Qur'an. Buli kintu ekiwa ekigero kyakyo. Eggwanga lya Uganda lirina abagagga abakwatiridde ekonomi yaalyo, naye nga abagagga abo baavu mu mawanga amalala. Naye nga ko bayisaamu amaaso ekonomi ya Uganda egwa. Kitegereka? Bw'obayisaamu amaaso n'oggala obukampuni bwawe bwe balina naki ogenda okukakkananga ekonomi khawiyatun ala urushiha. Yakoze eki? Egudde. Era nga bw'olina okwekuuma n'okwekwatako ng'eggwanga okuuma ekonomi yaayo. Kadhalik eggye ly'eggwanga terina mizayiro z'amaanyi na nnyonyi nnyingi na submarine na aircraft carriers, leave alone ziri zi nuclear missiles ezo ez'amaanyi, tetuzirina ezo. Ne eggye eryo mu tanka zaayo n'ennyonyi zeririna ne missile entonotono ezo naki lyeririko kuuma security y'eggwanga. Bw'oliisaamu amaaso tetulina basobi n'abalala ab'effujjo n'abaki, eggwanga nga ligwa khawiyatun ala urushiha. Tukkaanya ku ekyo? Kitegeeza ki? Tetulina kusooka kubeera najje lifaananira lya Amerika tulyoke tuwe eggye lyaffe ekitiibwa. Tetulina kusooka kubeera na poliisi efaanana ya Amerika tulyoke tuwe poliisi yaffe ekitiibwa. Tetulina kusooka kubeera n'abagagga nga ba Amerika tulyoke tuwe abagagga baffe ekitiibwa. Njagadde okwogera olulimi abantu lwe bategeera. Omuyivu talina kusooka kubeera nga profesa wa Amerika tulyoke tumuwe ekitiibwa. Wahakadha kad ja'ala Allahu likulli shay'in qadira. Level yaffe yeeyo. Ekyo nno bwekito bwe kirina kusaidia ki? Y'eddiini. Tolinda baamaseka kufaanana nga Sheikh Ibn Baz muyirimu, Ibn Uthaymin muyirimu, Sheikh Al-Albani muyirimu. Nani olyoka obawa ekiki? Ekitiibwa. Manya nti ejjana y'abantu international yeetoolera kuba ulama bali ku mutendera gw'ensi yonna. Ejjana y'abantu lokale yeetoolera kuba wali mu bo abali mu ggwanga lyo. Ebitiibwa by'ovunaanyizibwako okuwa bali ku mutendera gw'ensi yonna
okakatibwako biwa bano ku mutendera gw'eggwanga bweba bikulemye okutegeera ku saidi eno sooka odde wali ku saidi gye nageze ojja bitegeera buki ojja bitegeera bulungi. Ekibuuzo kaakati fe tulaba amaseeka bano bagamba bino bano bagamba bino bano bagamba bino bano bagamba bino bamaseeka baani abo Allah batuvunaana okuwa ekitiibwa si kibuuzo kikulu nnyo. okusookera ddala bamaseeka abo abantu babamanyi wa in tajahalu ne bwe beefuula abatabamanyi. Allah wa kitiibwa nnyo wa waggulu nnyo tagenda kukwata bantu abavunaane ebintu byali bitategeerekeka. Aha, eddiini eno nga bw'eri ya kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alina okulaga abantu abatuufu balina okuggyako eddiini yaabwe mu ngeri erikkiriya. Mu ngeri eriki? Mu ngeri erikkiriya. Kati ne twesanga nga mu kisaawe kya ddaawa mulimu abantu bano wammanga. Omusiraamu bajja okuga nti nze binnamye okwawula simanyi ani. Obaawula bulungi naye dda mu kasondako obuuze omwoyo gwo ekibuuzo ekyamazima. liannahu la ansafa lilmar'i min nafsihi teriyo asinga kubuulira muntu mazima ng'omwoyo gwe. ogubuuze tinyina ekibinja ky'abasajja kyendaba ono akikuba enkonyogo noono akikuba enkonyogo noono akikuba enkonyogo noono akikuba enkonyogo. Ekibinja kino kisomesa ki? Kigamba nti kisomesa eddiini nga kigizimbira ku Qur'an ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ntegeera y'abalongoofu abaatukulembera. Ne kigamba buli kintu kyonna ekitaali ddiini ku mulembe gw'abali be tumanyi ffenna be twegattako nti radiyallahu anhu kitegeera ffenna twakkaanya nti baabitiibwa. Ebitiibwa baabijja ku ki? Baalina agabiri ganene, baali bamegganyi nnyo, baali balungi nnyo. Ebitiibwa baabijja ku ki? Okuba nti ffenna abasiraamu we curse them. Lwaki tubalina mu mitima gyaffe nga balina special status mu mitima gyaffe ng'abasiraamu? Olw'ekyo kye twekakasa nti be baali beekutte ku ddiini entuufu, be baali ku mulembe gw'obwannabbi. Ithan ekyo kye kyafuula Abu Hurayra ow'enkezo gye tuli ne Aisha ow'enkezo gye tuli ne mu battabi'in ne kifuula Maliki ne ba Sufyaani ne ba Awzaa'i ne ba Ibrahimu Nakhai be kyafuula ba Abu Hanifa kyekyafuula ba ulama b'obusiraamu ab'enkizo gye tuli. Lwaki? Olw'ekyo kye beetikka mu ddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tufunawo ansa esooka nti seeka yenna gw'otunuulira ng'eddiini yagisomesa akugamba Allah, Rasulullah, fahamu salafi salih, ye sheekh ali ku buluŋŋamu. Ye sheekh ali ku buki? Ku buluŋŋamu. Ekyo kimu. Naye nga tebalina mpisa. Nga tebalina mpisa. Era dda kasonda osirike. Kubanga mu kasonda awo waliwo amazima amayitirivu. Bw'oba ottaalanga ye ku kyankalanya naye gijjeeko osirike ozina omwoyo gwo. Kituufu bamaseeka bano tebalina mpisa. Yaani bafuuyi ba luwa, batambula ebifuba babitadde, basazi ba bimemeya, basiba enviiri,
bayaye bafere bw'osuubira mu ndongo bw'owulya ekikwekweto ky'okubba bw'osuubira okubeera nti be baakibaddemu oba abagoberezi babali ku nkola yaabwe be baakibaddemu batunuulye baseeka abo otunuulye n'abagoberezi baabwe weebuze haqiiqatan abantu bano tebalina mpisa. Ani ku bantu bano asinga okutambulira ku mbeera y'okukoowoola abantu eri obuluŋŋamu bwa nnabbi ate nga obuluŋŋamu bwa nnabbi wa innaka la ala khuluqin azim, mazima ddala omubaka oli ku mpisa ez'ettendo eza waggulu. Kitegeeza buli akkoonaga nabbi rasulullah sunna akkoowoola eri mpisa, akkoowoola eri buli kika kya mpisa, buli kika kya mpisa akikoowolerako. Tayib, kaakati inda tahqiq ono omuddu bw'anaasiriikirira agenda kuzuulayo ekintu bano abagamba abantu bano nti tebalina mpisa, abeeko ekintu kyazuula bali kye baliita empisa, kye baagaana empisa abantu bano babeere nazo. Munnange nga mu ddiini y'obusiraamu si kye kiyitibwa empisa. Kintu ki? Kwe kubeera nti amateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe gajja gaatomeregana ne ahwa, gaatomeregana n'embeera z'abantu, gaatomeregana n'obuzuuzi, gaatomeregana n'ebyobuwangwa, gaatomeregana n'ebintu ebyenjawulo abantu bye basinga okugulumiza mu bulamu bwabwe, sitaani byebawundira byetayagala binyeenyegebwe mu bulamu bwabwe. Kati omuntu yenna bw'ayimirira n'ayogera ku lumbe n'agamba nti eyo shiriki, ono ng'ayogera nti abo tebalina mpisa. Bw'ayimirira n'ayogera ku mazambi, ono kubanga amanyi nti abantu bagulumiza nnyo kye bayita empisa, tamanyi kyakubakasukira, tabagambi abakubanga alina obusobozi nti abo bamalaaya yali kikoze, era waliwo bakagwa ensonyi abasukkawo naga nti abo benzi bazibu, abo gye bali batuuka ku ddala erifaanaganako bwe rityo. Naye tekitera kutunda nnyo ekyo mu bantu. Kye tulina okukola katukozese kino ekiyinza okukola kitya okutunda. Abo tebalina mpisa, tebalina mpisa. Buli kintu kyonna omuwali mu kyayimirirako mu bwesimbu n'alagaba nti abange kino si kya mu ddiini, kino si kya mu ddiini, kino si kya mu ddiini, kimufula atalina mpisa. Ekyo nno nga si kya leero, nabbi waffe Abakureishi bennyini nnyini baali bamutenda empisa, ekyo abasiraamu bakimanyi, si bwe kiri? Bamuyitanga as-sadiq al-masduq, bamuyitanga maatha, yababuuza ekibuuzo nagati singa mbagamba nti emabegeni waliyo ejja erigenda okwira ma jarrabna alaika kadhiban, tetukumanye mu bulimba bwonna, kasa yabaleetera eddiini yaga nti safahta alihatana farrakta jama'ana, oli kuba katonda baffe ovuma laba obutali mpisa obw'ekika ekya waggulu, farrakta jama'ana tubadde wamu leka ffenna otwawudde, laba ofudde omwana butawa kimuzadde kitiibwa, lwaki oli asiramuse taata asigadde ayagala masanamu, abazadde tebaana tebakyawa abantu bekulu ekitiibwa, ennono zaffe azikubyemu ebituli. Bw'osiriikirira obwebutaba na mpisa obwogera ku bawali mu bano. Ekyokubiri, omuwalimu asigaza kootonome. Kino abasiraamu balina okukitegeera nti omuwalimu obwo obukulembeze Allah bwe yamuwa mu society y'abasiraamu si byoya byanswa, teyamuwa byoya byanswa, asigalamu ebbeetu eriboggolako
walabidde nti kyetaagisa. Kitegerekese? Alina ensonga gy'asobola okulaba nga nnene nnyo ng'abantu beetaaga bategeera obunene bwayo, n'agisimbako amannyo mu ngeri ey'enjawulo. Kati gwe bw'otafubutuka eri baseeka tebate oyo mukulembeze mu ddiini yo. Bw'oba ddala ng'eddiini ogigulumiza, olina okumanya nti alinawo autonomy, alinawo special status gy'alina obusiraamu gye bwamwa ng'obukulembeze, okulaga nti owange nga komanda bw'asobola okusitula ejje n'asitula eddoboozi mu ggye mugire bwe buti ye komanda, waliwo omutawaana gw'alaba gwe mwena mudde sayidi eno, si bwe kiri? Ekyo omwalimu akirina. Ssebo Seeka, nyina akantu nze akantabula. Omuzindalo gwakola ki? Nyina akantu akantabula. Ku kyonnyonnyodde wano kiraga nti nga bwe tulabye wano ejje bwe tulabye gamba bakomanda baba si bangi naye nga ba mugaso. Nze nakulira nnyo Busoga, naye basheekhe baffe betwekakasa nti eddiini kwe tutandikira nti singa Seeka gundi ayogera ensonga ono n'agenda ayogera, omanyi mu hadithi waliwo embeera eyo nti eno bw'ogiraba wano gundi ng'agize ate ono kaakati ku sayidi eno nze bwe mpulira waliwo ensonga sheekhe gy'ayogeddeko ba Abdurrahman Mukisa, waliwo ne bamaseeka baffe oluusi amaliza Thanawi, era ku levo yaffe naye tumuyita sheekhe kuba situba muyisa mu maaso nga tuli Bukoma Nsimbi, ye sheekhe waffe abeera ku levo eyo. Ku nsonga zino ezitubuzaabuza mutuwa magezi kyawo, tupimira ku ki okutegeera? Kaakati abantu bateekeddwa okumanya era mu ngeri emu nti obukulembeze bw'abamaseeka bano bwe balina mu ddiini bwakyeyagalire nno munnange ne bwatteeka. Bwakyeyagalire naye bwatteeka. Kitegeeza baseeka tebabusobola kubwenfoosinga bantu babagulumize. Muntu yawulya necessity y'okukola ki? Kibeera kirwadde wangi, kiba kirwadde kyemba nnina ekigwanya okuva nze ekyange ne munnange ne gundi guba mulimu gwange okumanya nti abaddu bano beetaaga okuluŋŋama bayingire ejjana bawona omuliro. Nze obwongo bwanyina buteekaawo era oli bwakuyamba n'abaako akatibwa kakuwadde igwe nga ggwe aba ng'akusaddaakidde, igwe nga ggwe abanga akoze ki? Akusaddaakidde. Naye eri Allah subhanahu wa ta'ala abawalimu balina okuweebwa ebitiibwa. Ekyo Allah akibanja abakkiriza balina okuweebwa ki? Ebitiibwa. So nga ate omuwalimu talina kubanja bitiibwa, kyenjagala kitegeerekeke. Omuntu talina kuddaawo bannange temumpa kitiibwa temukola muti kyekyo kyolabanga omuntu ajja n'avuma Seeka n'akola atya, Seeka n'atavaayo kujja naye akola atya. Lwaki? Ye ekikye kyakutuusa ate obwongo bwe alina okukimanya nti edduniya ekubyeko alghawgha, ekubyeko ab'obwongo, ekubyeko abaaki, awo bonna bwayingira mu field ya ddaawa abamanyi agenda kubafeesinga. Kitegereka? Naye tugambye okugulumiza Seeka kya tteeka eri abantu. Era wano kannyimindewoko katono wakulu nnyo Haaji Imam Ibn Asakir rahimahullah yayogera ekigambo al ulama yatanaqaluna hadha al qawl ila yawmina hadha. Bawula baddiŋŋana ekigambo ekyo ne bakijukiza abantu okutuusa olwaleero. Oyinza okuba lwosoosa kiwulira gwe omusiraamu wa Uganda naye kiwulire. Yagamba nti luhumul ulamai masmuuma, ennyama y'abaulama butwa. Yani bw'osalawo girya osobola okugijjamu omutawaana ogw'amaanyi. Bagirya naki? Nakamwa. Kyategeeza omuntu aba akitegedde.
okwata seeka n'otuula wootudde n'omuvuma n'omukakkanya n'okola otya ate gweoba oli wala nnyo mu kwonoona okusinga n'ono ali waali n'amujolonga mu njolonga etatuuka ddaala eryo. Bonna bali ku khatarin azim. Naye njagadde okutandikira ku oli bendabako ennaku zino weebali la yatawarra nayimirira nadda ku seeka n'amuyisa mu mpisa gy'atayisaamu kapakasi ak'oku kyalo ak'envunza akatamiivu. Naye ng'oyo gwakola ekyo abasiraamu baba kubeera nga bagulumiza eddiini yaabwe, oyo alibuliddwa waayita. Yalibuliddwa wakola atya? Yalibuliddwa waayita. Luhumul ulamai masmuuma. N'agenda mu maaso wa sunnatullahi fi muntahikiha ma'ruufa. N'enkola ya Allah Allah gyayisaamu abo abawewula ba ulama, enkola ya Allah emanyiddwa. Togenda kukwata kkuba eryo dde ku baseeko bawangaalize mu kubakkakkanya olowooze nti ogenda kufa bulungi, olowooze nti ogenda kunzika obulamu bwo bulungi. Wallahi sibyogera kwagala kusika bantu, kugulumiza bamaseeka. Naye kuwabula gwe omusiraamu togwa mu mutawaana ogwo. Sheikh ali sensitive nnyo ekiyitiridde, musika wa nabbi. Togenda kileminga kubeera musiraamu. Allah akulabe nti ddala ddala oli musiraamu agulumiza eddiini ye, ng'abo be yateeka mu nsi okulunda eddiini ne bannaddiini, munnange nga ggwe obayisa Mukama nga bw'oyagadde. Tuli ku sayidi y'oli Faqid Alwara, omukendeevu w'eddiini ali ku ddaala erisobola okuyisa baseeka mu maaso nga bw'ayagadde. Kyokka tuli wali ku sayidi endala, yakwata akagundi mbalina byalabi baseeka bayombaga, nakisikayo akasimu n'akagira bwa nakeetunuzaamu, nze baseeka mbagamba, nze baseeka mbawabula. Ekyo nakyo kyabutaba na mpisa, kyabutaba na mpisa. Tolina kutuula gwe omusiraamu toli seeka n'ofulumya akatu n'okasaasanya nti owabula baseeka. Olwo baseeka baba tebakyategeera. Olaze nti nno obwaseeka obwo bwatwalwa obudde ne busomwa, ate mwana wattu tebulina guidance bwo nga bwo, wabula gwe yatuula n'ogenda mu bbajjiro osigala otegeera baseeka kye bateekeddwa okubeera okusinga baseeka kye bamanyi bo bennyini wakati waabwe. Kitegerekka? Ekirina ekibuzo kye kireeta ngenda kukyanukula mu maaso biidhnillahi taala. Kaakati mukimanye abasiraamu nti ebintu bingi osobola okubiraba ggwe ng'omusiraamu nti seeka gundi asobezza, ng'amazima gali nti embeera ye efaanana ng'ebitooke ebisalirwa, nti ebitooke ebyo bakuweebwa bbeetu byonna byalisiibye ku mbuga. Ansazeeko olulagala, atemye abaana bange abasse, enkolokolo eno yebadde etunyweza gitutte. Laba endagala zonna ndekedde endagala ttaano, badde n'endagala 9. Laba nze ennaku empewo enfuuwa ndese ndi mu myufu. Oli mulimi kati byenjogero bitegeera bulungi. Naye olw'okuba tebyaweebwa bbeetu ligenda ku mbuga, biguma bigenda okuwunzika, nga kyekyali ekyomugaso. Ly'ettooke lino eddene livuddeko, bwe bugimu buno, bwe kubeerawo kw'olusuku n'ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ggwe bamaseeka be balina okuvaayo. Bwabaawo ensobi gwe manya nti bamaseeka bagirabye. Bwe bavaayo ne bagyogerako alhamdulillah, tebagyogeddeeko wettahame, manya nti nnyandi b'ekitooke kiri
ekiyombera ensonga nga ya mugaso gyendi. Kategerekese bulungi ako? Aha. Ekirala bamaseeka tuyinza betulaba nga balinga nga bafaanagana alina ekirevu tukuli tutya. Ekyo nakyo kikulu wadde nga kirumira naye okukyanukula ne tukisimbako amannyo kigasa oyo ayagala amazima. Seeka taliwo kubuulira halal ne haramu byokka. Yalina n'okulaga omuntu omutuufu gw'olina okuggyako eddiini yo. Kitegereka? Nga bw'omanyi nti omuntu ataakolerera kintu tasanga buzibu kukisaanyaawo. Kakati gwe eyakeera n'okola n'ova ewammwe ebulenge n'ogenda e Lukaya yuuyo mu Kikuubo yuuyo embikko yuuyo e China n'olyoka okola Mabira and Sons n'okola gundi ebyo byonna munnange ebyo ebintu omwana bw'abigwamu bw'ati gwe ng'ovuddewo ataabitawaanira ogenda okakana wamaiso omugagga omuto munnange okubigira bw'ati n'abyera ng'olweyo n'omusiŋŋaana nga asiba Nairobi gyali ekyemisana takisangamu buzibu. Lwaki? Yagwa mu kintu nga tekyasooka si kike tekyamunogamu. Kakati abawalimu abaakalako erinnya ly'obuwalimu ne libakalako abataali bonaabonera yoyo yasoma okutuusa obuwalimu lwe yafuuka sheikhi haqqan wa sidqa nti ategeera bulungi ennamula z'obusiraamu, amanyi ahkaamu za Allah, amanyi ennamula z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, amanyi ebigambo by'aba ulama, amanyi oli yakola atya? Obwavu bwamuluma n'awulira teepu ya seeka wano e Kampala n'ajjamu ebyafaayo bibiri n'atambula eggwanga n'atundira okoki eddagala lye n'akwata abantu ku lwasiri bigambo ayina ebigambo ebisanyusa ebiwombe ebikola bitya. Kakati ono seeka bw'ataakugambye nti oyo si seeka ajja kulamula ensonga mu busiraamu ogigulumize naye ng'evudde wa mubazzi munno, evudde wa mulimi munno. Enjawulo nti erinnya nno lyamukalako mu mulyango gw'okutunda eddagala. Kategerekese? Kaakati gwe olina okutunuulira ani akugambye nti ono si mutuufu. Y'oli sheekhi gw'omanyi akusomesa eddiini, akusomesa ahkaamu, akubikkulira ekitabo, n'akusomera Luwarabu, n'akunnyonnyola, n'akutegeeza, n'otegeera nti sheekhi yennyini ye gulumiza kyagambye okuggyako. Singa walibaawo amufaanana ajalaga nedda olimba ono munnaffe ali mu weiti yaffe. Kategerekese? Ne bw'osingana bonna nga bali ku ntegeera y'emu kati gwe manya nti obitaddemu engeri ya bakita kikoosi. Otherwise ogwo mulimu gw'abamaseeka okulaga abamaseeka abatuufu ne bamaseeka abatali baki abatali batuufu, kubanga eno ddiini ya kitiibwa erimu bannakigwanyizi, erimu omuntu anyumirwa okumuyita seeka, ekyo buli muntu akinyumirwa, naye abeeteefuteefu kigumiikirizo kibeera batono. Kategerekese? Kakati igwe omusiraamu toyagala nnamulazo ez'eddiini zibeere nga ziva mu masaadiri entuufu, nga ziva mu wantu ewatuufu ddala nga bagamba halaali ye halaali, haramu ye haramu, makuruhu ye makuruhu, mubaahu ye mubaahu, si bwe bw'oyagala. Kakati ono bwe batagamba nti oyo tabitegeererako ddala ebyo, ojja kusigala akulamudde ebintu ebyamawano bikutawanye mu ddiini yo, so nga singa wategedde nti ono mulimi munnaffe wadde erinnya ly'obwaseeka lyamukalako wali tufuna buzibu bufaanaganako bwe butyo. Ndowooza Haji akasembayo sheekhe twalikomye wano akempisa ako kantawaanya tukateeke mu nsonga eddako. Omuntu atalina mpisa eri Allah ayinza okuba n'empisa eri ataasobola. Kitegeeza omuntu empisa alina zikola wakati we ne Allah gizisooka alyoka awa abalala empisa, baagala zisooka eno ziryoke zigende wa Allah, eyo nsobi.